Mukama yeebazibwe, bantu ba Katonda abalungi. Babuuzako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo ow'e Nazareth. Yesu Kristo ke kakubo akatono akatutwala mu ggulu. Omwoyo omutukuvu ye muyambi kakubo ako akatono akatutwala mu ggulu. Era bantu ba Katonda abalungi, nga Yesu bwe yagamba mu Yokaana 3:3, tewali alaba oba aliraba bwakabaka bwa Katonda okuggyako ng'azaaliddwa omulundi ogwokubiri. Okuzaalibwa omulundi ogwokubiri, n'ayatula Kristo ng'omulokozi we, n'azaalibwa ogwokubiri. Bw'ozaalibwa ogwokubiri olaba ekkubo erigenda mu bwakabaka bwa Katonda. Ate era Kristo n'agamba mu Yokaana 3:5, n'agamba okuggyako nga ozaaliddwa amazzi n'omwoyo tosobola kuyingira bwakabaka bwa Katonda, kuba obwakabaka bwa Katonda bwa mwoyo, naawe oyingirayo ng'oli mwoyo. Era ali mu mubiri tayingira mu bwakabaka bwa Katonda, ali mu mubiri tasobola, wabula oyo Kristo omwoyo, mu ye tuzaalibwa mu mwoyo, mu ye ne tuyingira mu bwakabaka bwa Katonda obw'omwoyo. Era tewali ayingira bwakabaka bwa Katonda okuggyako eyava mu ggulu. Tewali agenda mu ggulu okuggyako eyava mu ggulu. Eyava mu ggulu ye mwana wa Katonda. Kati ffe gwe tukkiriza ye mu ffe n'addayo mu ggulu, ffe ne tuyita mu ye naffe ne tugenda mu ggulu. Kati ye eyava mu ggulu yadda mu ggulu. Ebigambo bino bye tugabana leero bya batono. Waliwo abagenda okuwulira baleme kutegeera, abalala batunule naye nga tebalaba. Kubanga nga Mukama w'agamba Matayo 13:11, agamba nti kubanga mmwe muweereddwa okutegeera ebyama by'obwakabaka bwa Katonda, naye eri bo tekibaweereddwa. Era ne mu Luka 8:10 agamba eri ggwe kiweereddwa okutegeera ebyama by'obwakabaka bwa Katonda, naye eri abalala bawulire engero, balabe batunule nga tebalaba, bawulire nga tebategeera. N'olw'ensonga eyo teweewuunya nnyo n'ogamba abalala nga tebategeera, bano nga tebabitegeera. Nedda, tebaaweebwa, kubanga bo bennyini tebaanoonya. Anoonya y'azuula. Bantu ba Katonda abalungi, olwaleero tugenda kwogera ku byama bya Katonda. Ebyama bya Katonda by'oyo anoonya, y'azuula. Atanoonya era tazuula. Olina okuba nga by'onoonya era by'ozuula. Kati ebigambo bino leero bye twogera ebyama bya Katonda bya batono. Ekyama okibuulira mukwano gwo yekka, bya batono. Abalala bagenda kutunula nga tebalina kye balaba, bawulire nga tewali kye bategeera, nga bawulira ngero, kubanga bino byama bya Katonda. Era Kristo yayogera mu Matayo 13:11, kubanga mmwe muweereddwa okutegeera ebyama by'obwakabaka bwa Katonda, naye abalala tebaweereddwa. Ebyama bino ebya Katonda, bantu ba Katonda abalungi abawuliriza, byama bino bya batono, bya batono ddala. Era byabo abanoonya obwakabaka bwa Katonda, anoonya yajja okuzuula. Era eri oyo asooka okunoonya obwakabaka bwa Katonda yazuula, kubanga waliwo abanoonya nga bo ensonga lwaki basaba, banoonya visa, banoonya bufumbo, banoonya bugagga, era nga n'obujulizi bwabwe bwebyo. Nze we nasaba Katonda nampa ennyumba, we nasaba nampa emmotoka, kati nga bwe bujulizi bwe bayina, ng'ate abalala obujulizi bwabwe bwakwogera ne bamalayika, kugenda mu ggulu. Kati bino ebigambo byabo abaagala obwakabaka bwa Katonda, si abanoonya emmotoka ne visa. Buno obubaka bwabo abanoonya obwakabaka bwa Katonda, be bannannyini bigambo bino. Era bangi tebajja bitegeera kuba munda mu bo tebalina kifo kyabyo. Kati ebyama bino bigendawo ebiti mu mutima gw'omuntu. Tulina okusooka tutegeere nti ebyama bino byakwekebwa. Oyinza okwebuuza
emyaka gyonna nga tetutegeeranga bintu bino ebya Adamu eby'eggulu nga tetubiwulirangako. Ensonga lwaki bibadde nga byakwekebwa bantu ba Katonda abalungi? Kubikuuma. Naye Kristo bw'ajja ye kyekitangaala, nga bw'olaba nti w'ogenda mu nnyumba n'ettaala egoba ekizikiza kyo kitandika okudduka kyonna kyonna. Kati ekizikiza bwe butamanyi obungi obuli mu nsi, obuli mu mmeeme, obutamanyi obuli mu mmeeme, ekizikiza ekyo ekingi obuli mu mmeeme. Kati Kristo ekitangaala ye ajja mu mmeeme n'agobamu ekizikiza ekyo. Kristo ekitangaala bw'ajja yajjawo ebitategeerekeka byonna ne bitegeerekeka, nga kiringa okuleeta ettaala eyaka ennyo. Bw'oleeta ettaala eyaka ennyo, ettaala endala ezibaddewo ezaaka empola n'oba nga tokyaziraba ng'olaba eri eyaka ennyo. Kati Kristo bw'atyo kyakola bw'ajja mu ffe n'okubikkulirwa n'ebyama bwe bityo bwe bijja, nti nga tetunnafuna kubikkulirwa tuba tulinako bye tumanyi, ng'era kyekitangaala ekiri mu ffe. Naye nga bw'onaaleeta ettaala ennene n'eyaka ebitangaala ebirala byonna ne banga tebikyalabika, okubikkulirwa bwe kutyo we kubeera. Yesu Kristo abadisayipolo be yali nabo kati ng'abagoberezi ba Yokaana baali baawulirako ku bintu bya Katonda, nga baawulirako baafunako ku bintu bya Katonda. Naye bwe baasinkana Kristo ate n'ababuulira, ate bye yababuulira ng'ate balinga abatawulirangako. Kati kitegeeza ekitangaala ky'ajja nakyo kyabika byonna bye baali batamanyi. Kati okwo okubikkulirwa kwe kukola ebyama bya Katonda, kye bikola mu mitima gy'abo abanoonya amazima, nti ekitangaala we kijja kigenda kubikka byonna byonna ebyali mu mmeeme, kibike byonna byonna kibe nga kye kibuutikidde kyokka. Nga bw'olaba nti Yesu Kristo bwe yajja mu nsi mwalimu bangi aboogera Katonda bino, naye Yesu Kristo bwe yajja bye yayogera byabika ku bya bannabbi bonna bye baayogera, kubanga ye yali azze nga bannabbi balanga ye. Kati n'okubikkulirwa bwe kutyo we kubeera. Bwe kujja kubikka ebyenjawulo byonna byonna bye tubadde tumanyi ne kujjula munda mu mitima gyaffe, kyekitangaala. Era bangi beebuuza ebyawandiikibwa bino, okubikkulirwa kuno lwaki kwalwawo? Okubikkulirwa kuno kwakwekebwa okukuumibwa. Bannaddiini ne basoma ebyawandiikibwa ne balaba amakulu ag'okungulu ne batategeera amakulu agali munda, kubanga amakulu agali munda ag'okubikkulirwa gaali galina okwekebwa n'emirembe egy'oluvannyuma bafune amakulu ago. Nga bannaddiini singa baategeera ebyama ebyakwekebwa baali bisaanyizzaawo, nga bwe bafubye okusaanyaawo ekyo ekitono kye baalaba ate ekyokungulu ne bafuba okisaanyaawo n'okikyusakyusa. Kati Mukama kwe kukweka ebyama bino ne baba nga tebabituukako kuba singa baabisaanyaawo. Kati Mukama kwe kubibakweka, gwe n'oweebwa otegeere ebyama bino batunule nga tebalaba. Ebyawandiikibwa bye bimu bye tusoma, naye amakulu ag'omunda ge batalaba ge gaakwekebwa bye byama. Abo abaali baagala okusaanyaawo amazima baakwatanga ku byawandiikibwa eby'okungulu bye balaba, naye amakulu ag'omwoyo ag'omunda tebaasobola gatuukako kubanga baali gasaanyizzaawo emirembe gy'oluvannyuma ne gitasanga makulu ago. Kati ebyama bino kwekebwa Mukama yagenderera obbikuuma, kubanga bakabaka bangi abaali ku nsi kuno n'abakulembeze baabasinzanga nga bakatonda. Abakulembeze bangi abaabeerawo baabasinzanga nga bakatonda. Bangi abaabeeranga abakulembeze basiza baani nga babasinzanga Katonda. Kati singa baategeera amakulu gano n'ebyama bino baali bisaanyizzaawo olw'okwagala obbasinza. Kati Katonda kwe kusalawo ebyama bino bikwekebwe, kubanga singa tebyakwekebwa ne bisaanyizibwawo ate tekyali badde kirungi eri emirembe egy'oluvannyuma n'ensi yonna ng'ebyama bino byasaanyizibwawo. Kati y'emu y'ensonga lwaki byakwekebwa. Era bangi abaasookawo baafuna ebyawandiikibwa bino, naddala bannaddiini n'abawandiisi
naye tebaafuna mazima gali mu kigambo, tebaafuna bulamu buli mu kigambo, tebaalaba ekitangaala ekiri mu kigambo ekiwandiike. Kubanga bo baatuuka ku kigambo ekyokungulu ne batakwata ku kigambo ekyomunda ekibikkulirwa. Abawandiisi bangi n'olwaleero beewuunya bwe bawulira ebigambo bye tugabana nga tusoma ebitabo bye bimu bye bamaze ebbanga nga basoma emyaka n'emyaka. Ebitabo bye bimu bye bakyusiza mu nnimi ez'enjawulo naye ne bawulira okubikkulirwa kwe twogerako, kubanga bino byama bya Katonda. Nga Yesu w'agamba mu Matayo 13:11 n'agamba nti kubanga mmwe muweereddwa okutegeera ebyama by'obwakabaka bwa Katonda, naye bo tebaaweebwa. Naye kati ekiseera kituuse ebyama bino biweebwe abo abalina ennyonta n'enjala ey'amazima. Era abo abalina okubitegeera bagenda bitegeera nga tebabiguze na muwendo, tebagenda kusasula na ssente, tebagenda bigula. Ebyama bino si byabo abeenyigira mu kutunda n'okugula. Ebyama bino bya bwereere. Oyo alina ennyonto bitegeera tagenda kusooka kwetaaga kugula katabo ka ssente nnyingi abisangemu. So nga waliyo abagenda okuteekamu ssente nnyingi bagule obutabo, banoonye ne ssente zaabwe baleme kutuuka ku byama. Ng'obutabo bonna bwe bagula baleme kutuuka ku byama. Ate olunaku lumu bawulire ekigambo kimu oba bibiri kituule mu mitima gyabwe, kisinga obutabo bonna bwe baali basoma emyaka gyonna, olwo emmeeme zaabwe nga bali mu kunoza ku byama n'obulungi bw'ebyama bya Katonda. Kubanga bino byama tebyakwekebwa. Bantu ba Katonda abalungi, ebyawandiikibwa tuba tubisoma, ebyama bya Katonda geega amakulu ag'omunda agoogera n'emmeeme era agakwata ku mmeeme n'omwoyo, agategeerwa emmeeme n'omwoyo. Ebyo ebyama bya Katonda tebitegeerwa mubiri. Omubiri tegeeza obwongo bw'abantu, amagezi g'oku ssomero, amagezi g'abakugu ba pulofeesa. Ago amagezi si ge gategeera ebyama bya Katonda. Kubanga omusajja Nikodemasi yali mugezi nnyo nga muwandiisi. Yesu bye yayogera Nikodemasi teyabitegeera. Kaali kabonero akatulaga nti bino ebyama bya Katonda tebitegeerwa magezi ga mu nsi ga mubiri, bw'oba ono yasoma nnyo, oba ono pulofeesa. Nedda. Bino ebyama bikwekebwa ate ensi beerowooza nti be balina okumanya ebyama. Y'ensonga lwaki okubikkulirwa tetukuwulira kuva mu bantu nga babishopu, bapaapa, bapasita ab'amaanyi. Tobawulira bwe boogera kubikkulirwa, kubanga bo bali mu magezi ag'omuntu n'ebitiibwa eby'omubiri. So nga eri mu mwoyo ekitiibwa tukiddiza kitaffe yekka, yakigwanidde, ng'era tukimuddiza nga tuyita mu mwana we Yesu Kristo. Bantu ba Katonda abalungi, wuliriza n'omutima gwo gwonna. Oyo ali eyo ng'onoonya mazima, amazima ago n'ebyama obizuula nga obinoonya n'obulamu bwo buli lunaku ng'otambulira mu mwoyo omutukuvu ky'aba akulagira. Olwo oba onoonya amazima, wabula si ga kutuula. Amazima toganoonya nti onoonya katabo ak'enjawulo ennyo omuntu ke yawandiika yagendako mu ggulu n'otuula. Obulamu bwo kennyini obwo weeribe ettaka eriteekebwateekebwa ensigo eno etuulemu ekule. Kuba ekigambo kya Katonda kiramu. Kati tunoonya na bulamu bwaffe. Entambula yo ne Katonda ekola kinene nnyo okumanya kuno n'ebyama okunnyikira munda mu ggwe ne bitegeererwa. Omwana wa Katonda munda mu kigambo olwo lwajja okukkiriza ggwe omuzuule. Ye yakkiriza okubeera ng'azuulwa, ng'omunoonya buli lunaku okuyita mu ngeri gy'otambuzamu obulamu bwo mu nkolagana ne Katonda. Okubikkulira okwo bwe kujja kwe kuleeta omwoyo w'okutegeera, era omwoyo w'okutegeera oyo yatumanyisa munda muffe muntu nti mazima okwagala kwokka ge mazima, kye kitangaala bwe bulamu. Si mikolo gya ddiini
era okubikkulira kujja mu ffe tutegeera nti mu muntu ekiramu kyokka ekirimu eky'obwakatonda bakuyita kwagala. Okubikkulira kwe kulaga ekyo n'otegeera nti eky'omuwendo ekisinga mu ffe kwagala, era ng'okwagala okwo ye Katonda, era nga Kristo omwana wa Katonda kye yatulagira ly'etteeka lye yatulekera. Kati okubikkulirwa ekyo kisobola kibikkulirwa munda mu ggwe n'otegeera nti okwagala kwokka kw'oyitamu okusobola okutuuka ku mazima, ku bulamu, ku kitangaala. Era ekiringa nga w'onaagamba nti oba okusiikuula oba okwagala mu ggwe ne kweyongera oba amazima oba gwe kola kwagala, si mikolo gya ddiini. Olwo osobole okutegeera ebyama bino, osobole obituukako ebyama bya Katonda. Era amazima egaba gabikkuliddwa gy'oli, emmeme eba ebikkuliddwa amazima, akaseera ako ofuna omwoyo w'okumanya, ow'okutegeera, ofuna omwoyo w'amagezi owa Katonda. Olwo ekigambo ky'oyize, ebigambo nga 3-4 ne biryoka bisinga ebintu bye wasoma emyaka gyonna, era ne bijjula ekifo kinene mu mutima gwo, n'otegeera kuno kubikkulirwa era emmeeme yange efunye ekipimo ne kibikka wanene, gw'okiwulira mu ggwe n'otegeera ddala bino byama bye ntegedde. Bantu ba Katonda abalungi, kambabuulireko, gw'ategedde ebyama bya Katonda wano ku nsi, bw'onaatuuka mu ggulu ogenda kwogera ebintu bigenda okwewuunyisa bangi mu ggulu, kubanga mu byama bya Katonda Mukama by'aba akulaga agenda kukuleetera okumanya bingi ebitawandiikibwa Yesu bye yakola ne bye yayogera. Ogenda kumanya bangi abaweereza ba Mukama abadde mu mirembe egy'enjawulo, naye nga mu mirembe egyo tewaliiyo, naye olw'okulaga ebyama mu mwoyo Mukama n'akutwala yonna. Kati otuuke mu ggulu oyogere nabo bangi, mwogere ku bintu ebyaliwo mu mirembe gyabwe, abantu be wali nabo mu mulembe gwo beewuunye bagambe bano baasisinkana ddi, ono yayogera ddi ne Yokaana, nga bye banyumya biringa ebyaliwo mu mulembe gwa Yokaana ate nga tebyawandiikibwa. Njagala kukubuulira nti we tuba tusomye ebyawandiikibwa, Nicodemus yali muwandiisi, ng'era y'omu ku basomesa abasomesa amateeka, era yali muntu wa kitiibwa ate yali kabona mu masinzizo. Naye Nicodemus bwe yajja eri Yesu Kristo, Nicodemus nga Yesu by'ayogera tabitegeera, Nicodemus bwe yali agenda, Nicodemus yagenda akaaba maziga. Nicodemus ekyamutwala ng'akaaba maziga yali akizudde nti bulijjo bye basoma ne bye basomesebwa byawukana ne Kristo gwe boogerako by'ayogera. Ekyo kye kyakabya Nicodemus ng'alaba emyaka gyonna by'ayize tasobola dde okutegeera Yesu by'ayogera. Nicodemus lw'atandika okutegeera nti waliwo ebyakwekebwa, Nicodemus ne yeewuunya nnyo, ye omusomesa n'atasobola bitegeera. Nicodemus lw'ategeera nti byamukwekebwa, kuba yayimirira ne Yesu n'ayogera, Yesu n'annyonnyola, Nicodemus n'atabitegeera. Era Nicodemus yategeera mu ye, tannakkirizibwa bitegeera, kyekyamukaabya amaziga ku ddala lyaliko ery'obwakabona ate nga muwandiisi, kyekyamukaabya. Era Nicodemus yagamba Mukama waffe Yesu Kristo nti w'onaabeeranga mu kibuga kino, jangu ewange mujje mufune aw'okusula, ekyokulya, ekyokunywa. Era Nicodemus ono yali atandise okubikkulirwa ekyama ekyo nti bo bakabona abawandiisi tebalina busobozi kutegeera Kristo by'ayogera, kubanga enkolagana baagirina n'amasinzizo, si Kristo. Era Nicodemus ono yakola kinene nnyo okubafunira empapula zonna ezibatambuza okuyingira mu bibuga eby'enjawulo, aw'okusula, emmere, we baamwetaagira nga yajja. Naye ekyo ekyama ye yali akizudde. Nicodemus yali akizudde. Kati bino mbibuulira ggwe wonaaba otuuse mu ggulu ojja kwewuunya ng'omusisinkanye ne mwogera, kuba mu ggulu buli omu alina olugero olw'okwogera. Kati bino byaba abaanoonya ebyama bya Katonda ne babizuula. Ojja kulaba nti Nicodemus ku mulembe gwe yakizuula nti waliwo ebyama ebyabakwekebwa. Bantu ba Katonda abalungi, bw'onaaba otuuse mu ggulu, ebimu ku byama ebyewuunyisa nti kati olaba nga Yokaana awandiika n'agamba nti ebintu bingi Yesu bye yakola
tebyawandiikibwa. Yesu alina ebintu bingi nnyo bye yakola ebitawandiikibwa. Bingi biyitirivu mu Yokaana 20:25 bingi nnyo Yesu Kristo bye yakola ne bye yayogera nga tebyawandiikibwa. Naye we tutuuka mu ggulu ebyo byennyini ebitawandiikibwa ogenda biwulira abaweereza ba Mukama nga babyogerako, nga bali mu mirembe nga buli omu yali mu mulembe gwa njawulo naye nga banyumya emboozi ezikwatagana, nga okuyita mu mwoyo wa Kristo nga baakwatagana ne babeera kimu. Oli n'amanya ebyali mu mulembe guli, n'oli n'amanya ebyali mu mulembe guli, nga bw'olaba Musa we yamanya ebya Adamu ng'ate teyaliiwo mu mulembe gwa Adamu. Kati kankubulire olwaleero ku muweereza wa Mukama gwe bayita Nathanaeri. Nathanaeri ono yamanya bingi era kaseera kamu yabeerako ne Mukama waffe Yesu Kristo. Mukama waffe Yesu Kristo we yali ayogera n'omukyala ku luzzi, oyo omukazi yali ku luzzi, Mukama waffe Yesu Kristo n'ayogera naye. Njagala kubuulira nti Nathanaeri yajja n'ayagala okwogera n'omukyala oyo, naye Nathanaeri yali ayagala kubuulira omukyala ono ebyama ebyakwekebwa ye Nathanaeri bye yamaze okutegeera, nga Nathanaeri ayagala bibuulira mukyala ono, omukyala ono asobole okukkiriza Yesu Kristo by'ayogera. Mukama waffe Yesu Kristo yakimanya, n'ayita Nathanaeri n'amuzza ku bbali, n'amugamba oyo omukyala tomubuulira by'olaba. Mukama waffe n'agamba Nathanaeri nti by'olaba si buli omu nti abiraba. N'amugamba by'olaba bivudde ku mbeera ya mmeeme eyo, engeri gwe kennyini gy'oteeseteeseemu emmeeme eyo olw'okusalawo kwo. Era Mukama waffe n'agamba Nathanaeri nti bingi by'olaba banno tebabiraba. Kuba Nathanaeri yali ayagala kubuulirako mukyala ono by'alaba ebyakwekebwa akkirize. Mukama waffe n'amugamba si kye kiseera era tomubuulira, lindako akaseera akatuufu. Mukama waffe n'agamba Nathanaeri n'amugamba omukyala oyo lindako okumubuulira ebyama, oyagala mmubuulira asobole okukkiriza. Naye Mukama waffe n'amugamba linda akaseera ng'olutimbe mu yeekaalu, ng'eggigi mu yeekaalu limaze okuyulika ne bakkirizibwa okugenda watukuvu, akaseera ako omukyala oyo alisobola okutegeera ebyama ebikwekeddwa emabega w'olutimbe, emabega w'eggigi. Mu kaseera ako jjukira Mukama waffe Yesu Kristo yali tannagenda ku musaalaba. N'agamba Nathanaeri omukyala oyo lindako okumubuulira, akaseera ke gye kali ng'eggigi limaze okuyuzibwa, omukyala oyo eggigi eryo likiikirira ekimusibye, olutimbe oluli mu maaso ge, obutategeera byama ebyakwekebwa. Era abanagenda mu ggulu mujja kwewuunya osanga nga Nathanaeri ajja kubuulira. Nathanaeri yamanya bingi, yalabanga bingi ebyakwekebwa nga ba disciples bangi nga tebaabimanyanga. Nathanaeri yalabanga bingi, ne Yokaana yalabanga bingi, naye yalabanga bingi. Bantu ba Katonda abalungi. Era Mukama waffe Yesu Kristo alina ne we yatuuka ekiseera n'agamba Yokaana n'amugamba nti si byonna bigenda kuwandiikibwa. Mukama waffe waluna we yagambira Yokaana nti si byonna byenkola bigenda kuwandiikibwa. Yesu byakola, n'amugamba awandiike ebyo byokka byakola mu lujjudde, wabula ebirala tabiwandiika. So nga Yokaana ye yali ayagala abiwandiike n'emirembe eginaddako n'omulembe ogw'oluvannyuma gusobole okumanya ebigambo ebyo. Wabula Mukama waffe n'amugamba nti n'omulembe oguddako akaseera kajja kutuuka bajja kutegeera ebigambo ebyo. Bantu ba Katonda abalungi, kubanga ojjukira ono Yokaana yamanya bingi. Yokaana yamanya bingi. Ekisooka Yokaana ono yakula ne Yesu Kristo. Bazadde be bamuleetanga muto akulire wa Joseph ayige okubajja, kati n'akula ne Yesu ne bakulira wamu, n'amanya bingi, n'ategeera bingi era n'alaba bingi. Kati ayina bye yayagalanga okuwandiikayo by'alabye ng'abirabye naye nga Kristo tabikoze mu lujjudde. Yesu n'amugamba ebintu ebyolabye nga sibikoze mu lujjudde tobiwandiika, kuba tebagenda kukkiriza, wabula bagenda kukkiriza ebyo balabye nga nkola mu lujjudde. Yesu Kristo n'agamba Yokaana nti emirembe egy'oluvannyuma omwoyo w'amazima ajja kuyibwa ku nsi, naye ng'akaseera ko tekannatuuka. N'amugamba akaseera ako nga tekannatuuka, ebibala ebitengedde ebitannaba kwengera bigenda kuva bingi ku muti bigwe nga tebinnayengera. N'amugamba naye akaseera we kaanaba katuuse,
emirembe gye egy'oluvannyuma omwoyo w'amazima agenda kuyibwa ku nsi. Mu kaseera ako ebibala ebyengedde biriika ku nsi. Buli mmeeme erinozaako erifuna obukakafu ti bino nga byengedde, nga birungi eri emmeeme, era ne bisigala ng'ebyo byakwekebwa ng'akaseera kabyo tekannatuuka okumanyika. Yokaana n'akitegeera. Era bw'oba ogenze mu ggulu ogenda kuwulira emboozi nnyingi ezigenda okwewuunyisa. Owulira abaweereza ba Mukama nga boogera ng'ebyo ebya Nathanaero, ng'ebya Maaka. Yesu Kristo yakyala mu nnyumba ya Maaka ng'ebintu tebyawandiikibwa, naye olaba abaweereza nga babyogerako. Owulire omuweereza eyali mu mulembe omulala ng'ayogera ne Danyero ebintu ebyali mu mulembe gwa Danyero. Kwebuuze bano emboozi gye banyumya nga bonna balinga abaali mu mulembe ogwo, naye nga bino byama bya Katonda byabaweebwa mu mulembe gwabwe, ate nga byabaweebwa ng'ekigambo kiramu. Kituula bulungi mu mmeeme zaabwe kubanga ekigambo nga kiramu akaseera konna nga we byali, ng'era birina obulamu bwe bumu, nga tekiringa ng'olugero olwaliwo edda, nedda nga birina obulamu bwe bumu, ng'ebyama ebyo bigatta emirembe egy'enjawulo bonna ne baba kimu. Ng'oli kyamanyi n'oli kyamanyi ng'ate baali mu mirembe gya njawulo naye ng'ate bonna kye bamanyi kiramu. Era abantu ba Katonda abalungi, ebyama bya Katonda bino abamu babiwulira ne bafuna okubuusabuusa, naye okubuusabuusa wano ebiseera bingi we kuva omwoyo awakana n'omubiri. We bawulira okubikkulirwa, omwoyo akkiriza, omubiri n'awakana. Omubiri mwe muli logic, reasoning, amagezi gaabwe ng'abantu bye baasoma. Kuba omubiri guli ku sayidi ya kizikiza, sitaani ayogera mu mubiri mu kizikiza. Kati omwoyo yakkiriza, omubiri ogwetoolodde ekizikiza ne kutandika obbalemesa amazima gano okuyingira munda mu bo. Kati olw'okuba omubiri bawulirizza omubiri bye baasoma, amagezi gaabwe ne bibalemesa, ne baba nga bamanyi ddiini naye nga tebalina kitangaala kya Katonda n'obulamu bwa Katonda, ne baba nga bafaanira ddala Nicodemus. Kati Nicodemus ye bwe yategeera ekyo, omusajja atukwe kuddayo ng'akaaba amaziga nga yeebuuza ye omuwandiisi ate ye yali badde ategeera Kristo ate ye tamutegeereddeeko ddala. Ye n'akizuula era ensonga lwaki yakaaba amaziga ng'agenda. Era bangi ababuusabuusa kubanga omwoyo alwana n'omubiri, ate nga ebintu bingi mu mubiri bikyali wansi w'okufugibwa omulabe, ekizikiza, ensi eno. Kakati omubiri gwo guba gusika emmeeme edde mu kizikiza. Kati n'obabulira eby'okubikkulirwa babiwakanya, tebabitegeera. Bwe balaba ekitangaala ne bakiyita ekizikiza, ne balaba ekizikiza ne bakiyita ekitangaala. Omubiri gulwana n'omwoyo munda mu bo. Kati oyo agoberera omwoyo ye atandika okuba ng'abitegeera nga biyingira munda mu ye. Era totawaana kuwakana na muntu yenna. Gw'oba wabwebwa ng'oli teyaweebwa, ekiseera kye gye kiri lw'alinoonya amazima. Ayinza okuba ye bw'aba asaba Katonda akaabira mbaga mwaka ku mwaka, Mukama embaga, Mukama omwaka guli nakusaba emmotoka guno sigifunye, Mukama gw'oswala, ye nga byanoonya. Naye nga gw'oba osaba ga Mukama, saba ompa omwoyo w'amagezi, omwoyo w'okumanya, omwoyo w'okubikkulira. Saba Mukama obwakabaka bwo bujje munda mu nze, ky'oyagala kikolebwe mu nsi ng'ekikolebwa mu ggulu. Gw'oyagala bya mu ggulu, oli ali mu kukaaba ssente, ssente, ssente. Gw'osaba kuwangula mmeeme zidde eri Katonda, ye asaba abantu kujja bajjuze obutebe mu kyaki, bwe bajjula baweebwa ekiweebwayo ekinene. Kati ebyama bya Katonda by'oyo anoonya eby'omu ggulu, kuba bino byama bya Katonda ali mu ggulu. Kati ate bano banoonya bya ku nsi. Kati si buli omu ajja bikkiriza kuba ne kye banoonya kya njawulo. Anoonya eby'ensi ate gw'onoonya bya ggulu. Kati ate bino ebyama bya Katonda si bya wano ku nsi, era bya mu ggulu. Emmeeme gy'ekoma okugoberera omwoyo, emmeeme gy'ekoma n'okuba n'obusobozi okufuna ebyama bya Katonda eby'omwoyo ebiva mu bwakabaka obw'ekitangaala. Era emmeeme gy'ekoma okuwulira ebyama bino, emmeeme eyongera okutegeera nti eyeetaaga kwagala kujjula mu yo, eyo ebe n'obusobozi obutegeera ebya Katonda. Gy'okoma okusembera Katonda n'okutegeera ebyama, okutegeera eby'omu ggulu, okizuula nti okwagala kwe weetaaga mu bungi.
era tuzuula nti ebintu byonna byonna bye bakola eby'eddiini byonna kusiiba kuwaayo biki byonna 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 byogereko byonna teri kyenkanankana kwagala wadde ekisemberera okwagala mu mpeera ne enjawulo ejja munda mu ggwe. Okwagala kwe kuli waggulu w'amateeka era okwagala kusinga byonna. Okwagala kusinga byonna 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 saddaaka n'okuwaayo n'ebirala. Kati ekyo kizuula omaze kuzuula byama bya Katonda n'omanya buli lwokola okwagala osemberera mu ggulu, buli lwokoma okwagala osembera mu ggulu. Ate naye no mu nsi buli gy'okoma okuwaayo pasita ayongera okukumanya osemberera pasita. Kati abaagala okusembera pasita bo nga banyweza nkolagana na mukwano na pasita, abaagala obwakabaka bwa Katonda bo nga banoonya ebya Katonda. Bantu ba Katonda abalungi, ekyama ekiri mu kutegeera eby'obwakabaka bwa Katonda, ebyama bya Katonda, ekyama ekyo kwagala. Gye kukoma okubeera mu ggwe kwe kuvaamu ekitangaala ekimulisiza emmeeme n'omanya n'owulira ebya Katonda. Okwagala kuvaamu ekitangaala kimulisiza mmeeme. Ate bano abanoonya ebyensi bo banoonya bya mubiri, banoonya nnyumba, banoonya mmotoka. Y'ensonga lwaki akaseera kali ng'omukka gugenda atunula bw'ati amasuuti g'ayambadde, amataka ge yalwanira, ebizimbe bye yazimba n'akaaba amaziga. Kati gwe yanoonya eby'eggulu akaseera ako oyagala kwogera na Aburahamu, oyagala kwogera na Moses, kuba gwe bozza osemberera nga by'onoonya. Oli akaaba amaziga ng'alaba abiresse, ng'alaba obudde bwe yabiwa byali tebyetaaga na budde obwo bwonna bwonna. Bantu ba Katonda abalungi, gye tukoma okuba n'ekipimo ky'okwagala kwa Katonda okungi munda mu mmeeme, emmeeme etandika okulaba n'okunoza ku mugaati gw'obulamu oguva mu ggulu. Era emmeeme gy'ekoma okufuna okwagala etandika okuva ku bulombolombo bw'eddiini bwonna bwonna nedda mu kwagala kwokka. Kubanga ozuula nti gy'okoma okugenda mu kwagala gy'okoma okusembera Katonda n'ekitangala gye kikoma okubeera ekingi mu ggwe. Kuba ekitangala ekyo ye Kristo ate asibuka wali mu kwagala. Era otandika okulaba nti emmeeme gy'ekoma okudduka ng'edduka okudda eri okwagala gy'ekoma okumulisibwamu n'etegeera ebya Katonda, n'emmeeme etandika okulira ng'eri etandise okufuuka okwagala. Kati kino kyama kimanyibwa mmeeme. So ng'abali mu bwongo abalowooza n'endowooza y'ensi baagala bitibwa bya nsi, baagala biki, baagala bya mubiri, banoonya kale bya mubiri, bo bye banoonya. Era mu mitima gyabwe okutya tekuggwaamu, okweraliikirira tekuggwaamu, babeeraawo nga bagoba kye batalikwata. N'ebino bye twogera byama byakwekebwa. Era ebimu ku byama, omu ku bantu abazuula ebyama ye Yokaana eyawandiika ekitabo ky'okubikkulira, Mukama gwe yawa okubikkulira. Yokaana ono lwaki? Yokaana yanoonyanga kwagala kwa yewe. Yokaana we yatunuuliranga bw'ati Yesu Kristo. Yokaana nga yeebuuza ekyama era eky'obugagga kya Kristo kye yeegomba kye kiri, omutima gwe gwegomba ki? Y'ensonga lwaki Yokaana yateekanga nnyo omutima gwe kumpi ku kifuba kya Kristo. Ne bagamba naye ono Kristo gw'ayagala ennyo. Yokaana yateekanga mutima gwe ng'ayagala kuwulira mutima gwa Kristo we gukuba, ng'ekyama ekirimu ayagala kumanya eky'obugagga ky'omutima gwe kye ki, ne Yokaana kyaba ateekako omutima gwe. Era Yokaana yamaliriza ategedde bingi, Mukama n'amuwa okubikkulirwa n'amutwala mu ggulu. Ye yawandiika ekitabo ky'okubikkulirwa kyonna, yali mu mwoyo. Yokaana ga we nali mu mwoyo. Olaba okubikkulirwa chapter 1 olw'ekkumi, okubikkulirwa ekisooka olw'ekkumi jakula nga we nali mu mwoyo. Kati Yokaana yali azudde engeri gy'abeera mu mwoyo n'ava mu mubiri. So nga leero embuulira y'ensi teboogera ku mwoyo, teboogera ku mubiri, teboogera ku mmeeme, boogera ku bugagga, waayo, goba emizimu, kola bw'oti. Kati ne bakubuzaabulizaawo paka ova mu bulamu bw'ensi, ng'abalala boogera ku bamalayika, abalala bagenda mu ggulu, bakyalina wano ku nsi. Gwe ng'okuva mwaka guli onoonya mmotoka, osaba ttaka, onoonya nnyumba, osaba mbaga, kati n'otambulira mu ebyo. Ate azudde amazima walaba oli ku nsi ng'akweyawulako, ye ng'anoonya amazima. Abo ab'ekitangala bo baagala kutambula n'abakitangala, kuba we yeesiba n'ono ow'ekizikiza, ow'ekizikiza lwe luba oluggi Sitaani lw'ayagala okukozesa okusuula oli. Kati buli azudde ebyama bya Katonda atandika okuba nga waliwo omuweereza wa Mukama omu
muganda wange ayagala ennyo Katonda yaŋŋamba nti nze nsobola okuwunyiriza eddiini weeri, nze eddiini ngiwunyiriza ne ngitegeera bw'atyo bwe yaŋŋamba. Kati obeera ow'ekitangaala gwe otandika okwawula eby'omwoyo era w'ogenda awantu nga bali mu bya mubiri oba wategedde dda nti wano nno waliwo ddiini si kunoonya Katonda, oba wategedde dda kubanga bali mu mubiri bamanyi Katonda bagenda mugula ne ssente, bagenda kuwa ebbaasa ennene, bamanyi bagenda kusiga, bagenda kuteekamu ensigo. Kati ne babeera mu ebyo bwe bawulira twogera okubikkulirwa ne basirikirira ne bagamba ate bino baabijjeewa. Naye nga Katonda talina gwagaanye wabula gwe anoonya gw'ojja okuzuula. Kati onoonya nnyumba, Katonda bulijjo omusaba ttaka. Kakati okubikkulirwa gwe tokumusaba gw'onoonya ttaka. Kati ate yaakuwa okubikkulirwa nga gw'onoonya ttaka eriggwawo, ate okubikkulirwa tekuggwawo, onoonya mmotoka. So nga ye Mukama agamba sooka onoonye obwakabaka bwa Katonda n'ebirala binaakugattirwako. Kati ye Yokaana yanoonya mutima gwa Kristo. Era Yokaana okuteeka omutima gwe ku kifuba kya Kristo, omutwe gwe ku kifuba kya Kristo, Yokaana okuteeka omutwe gwe ng'awumuliza ku kifuba kya Kristo, lwali lugero olutulaga nti ye yanoonyanga mutima gwa Kristo wa we guli, ng'amanyi omutima gwa Kristo we guli n'ekyobugagga kye we kiri, era n'akizuula nti omutima gwa Kristo gwali ku kwagala, era yatusomesa kwagala, era etteeka yalutulekera lya kwagala, ate nga Katonda kwagala. Kati ekyama ekyo Mukama kye yabikkulira Isaaya mu Isaaya 58 soma okuva olwokutaano paka olw'omwenda. Abantu nga banoonya Katonda, basiibye, beerumya, banyeenya emitwe bati nga olumuli, omaye olumuli nga lumenyese empewo ng'erufuuwa. Bw'atyo Isaaya kyekyokulabirako Mukama kye yamuwa, engeri gye banyeenyaamu omutwe nga Katonda tebamulaba. Katonda n'akisindika Isaaya ajja bagambe nti ye kwagala, nga tebalina kwagala nga olaba olwaleero. Pasita ayinza okulanga bane musibe ennaku 4, musibe ennaku 2, musibe ennaku bwezi ne bwezi, n'alangirira ennaku basiibe, naye nga ali mu nkaayana z'ettaka, alina kino ng'okwagala tekuliiwo. Nga n'omuntu ajja n'agamba anoonya mulimu, pasita ate asooka namuwa bbaasa asiga ensigo, naye ng'abagambye anoonya mulimu talina ssente. So kati ensonga lwaki okubikkulirwa kwekeddwa nnyo, kubanga abaali badde batubuulira amazima banoonya byanfuna, kyaki bazifuula bizinesi. Musumba yagala gula mmotoka, agule amataka, abantu babeere enjala, balumwe, bajje bakaabire Mukama. Mubeere nga musaba misana na kiro, musiiba mu kyaki, eno gurupu esaba ku makya, eno esaba lwaggulo, eno esaba bweziti. Ye pasita ajja mpola mpola mu mmotoka ye n'ayingira n'abeerawo katono n'agenda. Ye bizinesi ye ng'esigala etambula, ayina abeera kyaki abasiimuula, abalabirira bizinesi ye etambula, abasasulwa. Naye nga gwe buli lwojja babawa ebbaasa olw'eggulo, emisana olw'eggulo, naye nga Katonda akuli wala. Ng'akabonero akalaga nti Katonda akuli wala, bw'omusaba towulira bw'akuddamu, kubanga singa ali kumpi lwaki aba takuddamu? Kati ekyo kye kyali ku bantu nga basaba Katonda tebamuwulira, ne bagamba naye ffe kiki okwerumyanga nga tetuddibwamu. Soma Isaaya 58 nga bagamba naye ffe okusaba nga tetuddibwamu, ng'ate abantu bamanyi Katonda ayogera ne Isaaya, ne bamugamba naye kiffe okwerumya ne tusiiba. Katonda n'agamba Isaaya agenda ate yogerera waggulu mu Isaaya 58 olusooka, n'amugamba agenda oyogere n'abantu bange naye yogerera waggulu, obabuuze okusiiba kwe basiiba nze nabalagira. Kati abantu okwagala baakuteeka wala, bali ku bulombolombo bwa ddiini. Omuntu oleka ne mulirwanaawo olaba agenda kuzaala, talina za ddwaliro, n'oddusa ebbaasa ewa pasita, olese mulirwanaawo, ate Katonda gw'onoonya kwagala. Kati w'osaba tolaba bw'akuddamu, n'okaaba n'okola otya. Kristo yatulekera etteeka ly'okwagala, n'agamba yagala mulirwanaawo. Kristo n'agamba bangi bajja kujja mu maaso gange mbagambe we nnali enjala tewampa, we nnali sina lugoye tewampa. Kati abantu bo batunuulidde kutwala bbaasa, pasita yeeyongera obugagga n'obugagga, kwegamba agule amataka gonna akola otya, ng'omuntu amanyi gy'akoma okuwa pasita sente aziwa Katonda. So nga Kristo yagamba wowa atalina oba owadde nze. Kati baleka mulirwanaawe, pasita ye n'agamba ab'emitwalo 10 muyimirire wano, aba3 muyimirire wano. Kati ng'oli alina emitwalo 10 amanyi agenda kugula essaala n'omukisa ogw'amaanyi okuva ewa Katonda, okusinga oli alina 2,000 zibasanze.
Katonda tayawulayawula mu bantu. Ate Katonda togenda mugula na ssente zo. Eno ensi kwatadde ebigere bye. Kitegeeza mu eno ensi teri kyogenda muwa kikwatukako nti ayagala mutima gwo ggwe. Kuba mutima gwe yateekamu ekifo waatuula. Era zibasanze ababuulizi b'enjiri nga banoonya ssente. Bw'oba obuulira enjiri Katonda niwakuba okubikkulirwa. Towandika katabo okatunda okole ssente. Nedda, abantu babuulire n'atalina ssente za katabo amazima gamutuukeko. Togamba nti kakati bino bye mbabuulidde kati munoonye akatabo mulabe ebisingako. Kati olwo atalina ssente zigula katabo. Olwo ekigambo kya Katonda bw'oba kitunze, olwo togenda kufuna kubikkulirwa kulala kweyongerako. Bantu ba Katonda abalungi, Isaaya n'abuulira abantu okunoonya Katonda n'abagamba Katonda kwagala. N'ababuulira mu Isaaya 5:8 soma olwokutaano paka olw'omwenda n'abagamba Katonda kwagala. Yesu n'atubuulira okwagala kuli waggulu w'amateeka. Kale leero bangi bagamba nze nkola kino Katonda yakituwa mu mateeka era tetulina kumenya mateeka ga Katonda. Ne beerabira nti okuva ku Yokaana ye yali enkomero y'amateeka ne bannabbi. Kristo n'atuwa n'olugero. N'agamba nti oli yalina ennimiro n'ateekamu abakozi be, n'atuma omukozi omu agende bamuwe bye baharvestinze, bye bakungudde ne bamutta, n'omulala n'agamba kantume omwana wange. Bwe baamulaba ne bagamba ono emusika naye katumutte. Yesu ng'ali mutulaga nti bannabbi bajja, ensi teyabaaniriza, Katonda atumye omwana we. Kati omwana we azze atugambye kwagala. Ne Musa yagamba Katonda agenda kutuma omulala naye oyo gw'alituma kyabagamba nga kyonna mukikkirize. Nga zibasanze Musa agenda kulumiriza bangi, bo bagoberera Musa. Abafalisaayo bennyini be baayogeranga nga bagamba Yesu ti ffe tugoberera Musa, ne bano abaganda bagobera amateeka kye kimu. Yesu Kristo n'ababuuza Kristo mwana waani? Ne bamugamba mwana wa Dawudi. N'abagamba abeera atya omwana wa Dawudi nga ne Dawudi yamuyita mukama we. Nga Yesu kyategeeza nti ye kitaffe ali mu ggulu ye kitaawe wabula si ba mubiri. Yesu nga bw'agamba nga kyategeeza Dawudi si yamuzaala. Kati olwaliro mu makanisa bangi babalimba goli David generation, goli Benjamin generation, goli Abrahamu, goli gundi. Nga Yesu Kristo yakinnyonnyola n'abagamba ye si mwana wa Dawudi. N'agamba toyitanga omuntu yenna kitaawo. Zibasanze abalimba abantu n'ogamba goli Benjamin generation, goli David generation, goli Abraham generation. Bakujje ku kitaffe ali mu ggulu, bakuzanyidde ku bwongo, bakutwala ku kufa. Emmeeme eyo bagitwala mu kufa. Wano ku mubiri bakulimbye ne simayiro naye emmeeme eyo bagyolekeza kufa. Noonya amazima ojja gazuula. Katonda ajja kukulaga ebyama, ke kabonero akaleraga nti akumanyi. Nga mukwano gwo akwesiga n'ebyama, ng'akabonero akalaga nti akwesiga, n'akwesiga n'ebyama bye. Ne Mukama ajja kwesiga n'ebyama bye okulaga nti akumanyi era oli mukwano gwe. Mukama abakuume, mwebale kumpuliriza.